po jako akawuwo. Leero tuli basanyufu nti amasomero bwe gagguddewo n'emmere nejja. Ng'amasomero gaakaddamu okusomesa mu kiseera kino abayizi bangi okusoomoozebwa bakutandikiddewo dda olw'embeera ey'obwavu evudde ku muggalo ogubaddengawo mu ggwanga. Mu masomero agamu naddala mu masaso ag'ebyalo abazadde bangi bwe bafuna ez'ebitabo ate oluusi ez'ekyemisana zibula olwo nno abayizi ne basoma ng'enjala ebaluma n'abamu okufundikiranga bye basoma oluusi ate babireka mu kibiina. Mu mbeera eno disitulikiti y'e Buyikwe ng'eyambibwako gavumenti ya Iceland badduukiridde abayizi abasoba mu 2,013 mu masomero ga gavumenti n'ekyemisana mu masomero agaweredde ddala na mukaaga mu ggombolola okuli Najja, si Ngongwe n'Ennyenga nga muno nno mulimu aga pulayimale ko n'aga siniya. Naawe ogenda kulya ki? Ani ataalye kawunga? Mu bibaweereddwa mubaddemu akawunga ko n'ebijanjaalo nga kuno nno bakubagattirako enku, amasowaani okusomesa abafumbi ko n'ebirala, era bw'abadde akwasa abakungu ba disitulikiti emmere. Program Manager Morris Sebisubi agamba nti emmere eno yalina okuweebwayo mu mwaka oguwedde wabula omuggalo ne guyingirawo era bw'atyo n'asaba amasomero agagiweereddwa okugikozesa obulungi. Temu misusing obuwunga tebutambula tebuva ku ssomero. Twabubala ne tubuyingiza mu sisitimu. Tumanyi kilograms zetugenda okuwa buli ssomero. Era tugenda baleetera empapula kwe mugenda owandiika kilograms zemufumba buli lunaku. Sebisubi agenze mu maaso n'ategeeza ng'okuvaayo n'enteekateeka eno ekyaddirira okuzuula ng'abaana ebitundu 5 ku 100 mu disitulikiti eno baakonziba olw'endya embi, n'ategeeza ng'omwana ali mu mbeera bw'eti bw'atasobola kusoma. Abayizi abamu babadde banywa buugi. Abayizi okuva ku kyokuna okutuuka ku kyomusanvu babadde balya mmere naye ng'abatasobodde mmere atasobola kusasulira mmere abadde anywa obuugi. Nolwekyo wabaddewo gaapu eyo atalya mmere ng'anywa buugi ng'olaba nti waliwo enjawulo mu kulya. Ababadde balya emmere babadde n'enjawulo ne mu kusoma kwabwe ne performance yaabwe badde yanjawulo. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Julius Kizito agamba nti mbeera mu maka abayizi gye bava ebadde mbi nga tewali kyakulya, n'ategeeza ng'emmere eno bwe bagenda okugikuuma obulungi era nga basuubira okufuna abaana ab'omugaso mu Buyikwe ne Uganda okutwaliza awamu. Kiba kizibu nnyo abaana abo bonna okubaliza emmere ne bantu bamala buli lunaku. Naye kye tukola abazadde bennyini nga community, abazadde tubeebaza, tubadde nga tubayita mu nkiiko ne tutula nabo ne batuwa obuwunga. Kati ku buwunga obwo wakati awo mu wiiki nnaku nga 2 tufunayo ku matooke nago ne tugafumba, abaana bafuna ku mmere yawukanye ku yakawunga. Ate bo ng'abasomesa era emmere n'ennyini bakola ki nayo tugijja ne bafuna ekyokulya nabo ne bakyusa ku dayati. Betty Nankindu nga yamyuka akulira abakozi agamba nti obwetaavu bw'emmere tebubadde mu bayizi bokka wabula n'abasomesa, n'ategeeza nti abaana bano bwe banaalya obulungi n'okusoma kwakugenda bulungi. Kuba omwana okuba nti ali assured nti ku ssomero waliyo emmere, ekyo kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Omwana tewali mwana agenda mu ssomero ng'agenda kusiiba njala. Kasaba namanyi nti emmere weeri enrollment egenda kweyongera. Ekirala performance, ate ekirala gundi abaana bagenda kubeera rigora ku ssomero tebajja kwosaayosa. Joyce Nalubega omukwanaganya w'enteekateeka eno nga mu kiseera kyekimu ye Senior Education Officer wa disitulikiti eno agamba nti omulimu guno gumazeewo akawumbi kamu n'obukadde 6 ng'amasomero omuli Burere RC Primary School, Kisimba Umeya Primary School, Sacred Heart Primary School, Nyenga SS, Kidogolo Umeya n'amalala ge gagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Ebintu bino tubiteekayo mu mitendera, tetuyoola bijanjaalo byonna ne tubiyiwa ku masomero. So olwaleero eggombolola y'e Najja supply abadde ready ne tuleeta emmere eno ne tugitwala ku masomero. Abaana bonna be twateekerateekera okuliisa mu puroguramu eno magombolola 4 ge twogeddeko
bali 23,023. Abamu ku bakulu b'amasomero abafunye obuyambi buno bategeeza nti ekyemisana kibadde kya kusoomoozebwa kunene nnyo gye bali, ng'abayizi abamu bwe gubadde gutuuka ku ssaawa z'amalya g'ekyemisana nga badda mu bisiikirize, ekintu ekibadde kikalubya ebyensoma byabwe naddala oluvannyuma lw'essaawa z'ekyemisana kubanga bangi bwe batuula mu bibiina ng'enjala ebaluma ate badda mu kubongoota. Nga ffenna bwe tukimanyi naddala eno mu byalo emmere tebaddeyo n'awakati ebagieri ntono nnyo, so twagala okubebaza nti olwayo tufunye emmere jjo twafuna abaana mu masomero nga bakomyewo, naye nga ddiyo bwagambye obwetaavu twabulabye era weewaawo tugambye nti abaana babadde mu bwetaavu naye nkakasanga n'abasomesa baffe. Bano basiimye gavumenti ya Iceland ssaako ne disitulikiti y'e Buyikwe olw'obuyambi buno era ne basuubiza nti engeri ekibadde eky'okusoomoozebwa gye kivuddewo baakuwaliza ati abayizi ennungi. Tebasoma bulungi olw'ensonga nti tebafuna kyakulya, naye bwe tulaba ku bino ate nti bagenda kubeera nga lanchi balya ate nga balya ekintu ekiwerako kubanga mutuwadde sapooti nene ebintu bijja kutumala bulungi. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nsaba gavumenti ya Iceland n'abagabirizi b'obuyambi abalala bongere okutukwasizaako ku bintu bingi